Ettemo lino libaddewo mu kiro ekikesezza olwaliro ku kyalo ekiwawo ku luguudo lw'Emityana mu Ggombolola ey'Emalangala. Abooluganda bagamba nti bawulidde endulu mu Matumbi budde ekiro kwe kugenda mu maka gano era okutuuka we basanze mukoddomi waabwe John Baptist Ssebomana ali ku manyinaabwe Catherine Nalukwago ng'amukuba. Nagenze okusiŋŋaana ng'omwana nga ebigere bifulumye wabweru nga omutwe gutunudde eri mu nnyumba naye nga teyeenyeenya. Kakati njagala kugenda okumukola ki okumukwatako munyenye bwe nti ono omwana nakola ki ono kamutta nadduka nagenda akuba oluggi katonda lunkuba engalo n'asibawo n'alookingawo. Tugenda okutuuka nga amukubye asigaddeko katono okufa. Yagenze okumujja gy'amujja okumutuusa mu nnyumba ng'alabika nokko wakooyeemu emiggo ku lubuto wano ku nsingo wano wonna mu mbirizi wonna. Mu bwangu ddala bagezaako okutaasa kyokka bagenze okutuusa Nalukwago mu ddwaliro nga bakabatema tiyafudde dda. Matiya Mulumba ssentebe w'ekiwawu agamba nti bawulidde enduulu nabo basitukiddeyo ne bakwata Ssebomana ne munne Dennis Ssenyondo eyabadde amuyambako. Bamulwanyisizza okulaba nga tumusinza amaanyi paka lwe twamukutte ne tumuleeta wano ku poliisi. Olwaleero poliisi ebadde eddumira okulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Emityana Alani tuyishima etuta abasawo abakugu ne beekebejja omulambo oluva bagulekedde abooluganda oguziika mu maka gano omugezi abadde abeera n'abaana be babiri ekyoka nga kigayibwa nti abaana bano si ba Ssebomana. Omwogezi wa poliisi mu Mabala Region Norbert Ochom ayogeddeko ne Bukedde TV ku nsonga eno. Ochom obadde abafuma amagezi nti babeera n'obuzibu bonna beewala okutwalira amateeka mu ngalo naye bakozesa obuyinza n'abantu abakulu. Ekizibu ng'ekyo mbasaba mujje ku poliisi. Tuyina ofisi y'amaka egezaako okukansolinga abantu ne mutereera ekifo kya kulwana okutuuka ku ekyo. Abasibe batwaliddwa ku poliisi Emityana nga bagguddwako gwa butemu. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.